Kale eyo nga tuvuddeyo munange mawulire ga ssanyu nnyo genjagala okubanga twabatuusako story y'omukyala amanyiddwa nga Stacia Mayanja. Ono nga yali muyimbi mu kibiina kya Golden Band n'avaayo n'agenda nako mu kibiina kya Aluna mu biru baali bakiyita bate kya Aluna Cream Production ne gye yagwira munange ku stage ng'alina omukulu amanyiddwa nga Ssekyewa nga bazanyazanya mu kusegi n'agwa n'aluzinga omwana we. Awo embeera bwe yatandikira okubeera ng'esajjuka naye amawulire guys breakings over the weekend ng'omukulu ono bamuadmitiza wali ku hospital emanyiddwa ng'eya Nakasero Hospital, one of the most expensive hospitals mu ggwanga lya Uganda, era nga yamuddusizayo kyabadde mulala inenena yabadde omukulu amanyiddwa nga Sir Lawrence wa Almagic, taata wa Sir Lawrence ono gwe tukola naye mu bintu bino ebya firimu okitegedde bafaanagana olukyamusinzaako amusinzaako nsitya kyali wange Sir Lawrence obimanyi nkubongako bubozi naye nga embeera ya Stacia Mayanja munange erukedde olunaku olwaliro ng'ekubye ku matu ng'era bamaze okututegeeza muno bamaze ono omusiibula okumujja wali mu ddwaliro lya Nakasero Hospital okuba nga bamuzaayo wali ate ewaka gy'abeera saidi z'Ennyana Sir Lawrence saidi z'Ennyana gy'abeera, era nga munange ka video nga wokalabako mukula yakakutte yamanyiddwa nga Sir Lawrence okitegedde bunnyo, era nga munange twogeddeko naye nayongere tubulira ku mbeera newankubadde tebatukkiriza kulaba nga tulaba ku mukulu amanyiddwa nga ajja Stacia Mayanja because batugambye muno kamera zino n'amataala gaffe bwe gamukubamu galina amasanyalaze ago gamu affectinga engeri gyadde akava ku byuma ku masanyalaze, so natugamba muno embeera ya Ajati egenda etereera, era nga twagala okuba nga tumusabira tumugamba Ajati tofaayo, Allah subhana Allah ajja kuba akola kyajja kuba akutaasa, era nga twagala okukusabira tugenda kulombera dduwa nga Sheikh Umar gye yalombera kabako ey'okufa nagimulombera ku mbaga, ffe tugenda kukusabira busabizi ayi Allah omuyinza wabiri kantu konna abeere nga akusaasira akuseeka ekisa kyo obeere ng'osuuka. So njagala nkutuuseeko omukulu amanyiddwa nga Sir Lawrence owa Almagic ngono ye manager wa Stacia Mayanja, amanaginga YouTube channel ye emanyiddwa nga Stacia Mayanja and the House Girl, amanaginga music we wabula ye manager yekagwe nakalaba atamanaginga bya mu kisenge. Sir Lawrence ya managinga strictly talent kamukutuuseeko abeere nga ayogerako gye muli musobola otegeera embeera ya Stacia Mayanja nga twagala kukulisaayo nnyo tugamba oyisuukire ddala naye nga teberabira bannaffe ba King Montage Studios wali nankulabye nja kimba mpaka nga mbakubidde essimu nange ne bampa ku ssente, so wali wa nankulabye level 3 D4 ekizimbe bakiyita Prime Tower. Katugende wa Sir Lawrence tumuwulizeko kwa Ajati Stacia Mayanja then tukomewo tugende malana malungi amawulire amalala mangi nnyo tovaawo mukulu sebo omwimbi yavuddeyo amanya n'eddoboozi Sir Lawrence CEO Almagic Uganda, manager Stacia Mayanja, director wa Stacia and House Girl. abantu bali ku YouTube eno bamanyi Sir Lawrence abeera ku kamera. Sir Lawrence on kamera anti banga dene ndi musajja wa video mbadde nkutte kamera almost 8 years because videos nyingi n'abayimbi bangi the likes of Bobby Wine, Leonard Mayanja, Misa Kisemako bonna abayimbi bonna mbakolede, so nava mu kamera nenzira eno ati abantu bagambe nange ne muto wange Lawrence kozi naye gwe Sir Lawrence ne muto wange Sir Lawrence yali kati mukola interview eno manyi olina okwagaliza ate emiti emito kuba munaye okula n'okaddiwa kyekyatuukawo kumiye bakola interview yali mu mbeera ki kyekyamutuukako soka abantu bataaliko egyo batagiraba obabuli ekituufu. Omuyimbi yafuna pressure attack ku lunaku lwali lwa mukaaga, yafuna pressure nemukuba bubi nnyo etabangawo abadde tagifunangako mu bulamu bwe, ne tumutwala mu ddwaliro ne twamusosa ku Doctors Clinic naye mulemererwa then ne tumutwala Nakasero Hospital n'abeerayo olwatuuka yatuukira mu intensive care amuteekako oxygen n'amalako ennaku nga 2 Katonda n'ayamba nadda engulu era gyo baatusiibudde, so gyobola ntaddeko kokka mwenyu oba ebintu tebyabadde byangu nga tanagira nakyali mulwadde obuzibu bwava kuki bagamba mabanja anti kati omanyi mindset y'Abannayuganda bo balina kimu nti omuntu bw'aba n'amabanja nti pressure zimukuba naye ate si kyekituufu. Pressure bulwadde ng'omuntu anabeerawo n'afuna senyiga ekitegeera omuntu watuukira okukula abantu bayita mu experience y'obulamu bayita mu bintu bingi, so biba bintu birala si buli omuntu anaaba akubiddwa pressure nti gaba mabanja ekitegeera. Kakati saawa zino yavuddeyo mu ddwaliro amabanja gaweddewo tegaweddewo. Ekyokubiri bw'obaayo omuntu ng'agamba nti mabanja asobola okuvayo n'akiryalinga eya n'agamba nze Stacia mubanja naye nze kino nkibabulyanga mu manager we. Stacia talina bbanja lyonna liyinza mutuusa kukubibwa pressure, talina stress.
ate kati nze ndi musajja mukulu nkugambye nze CEO wa Almagic Uganda Limited sisobola kuba nga nkyakola ebintu by'ekisiru mbunewole sente kuba manyi business. This company has been existing for almost 10 years. Manyi business sisobola kukola kintu kya busiru bwate twewole sente ate tuteeke mu anniversary. No. Kubanga anniversary siteeka nti bw'otagikola ofa okitegeera. So abantu babyogera n'esibwe biri just bulwadde bwajja buzisi bakuba nti bwagira mu kiseera nga ate twakamala okukola ki okukola anniversary. Wangi? Musajja omukulu behind the successful man walina okuba nga waliya woman. Of course nina omukyala nina n'abaana. Bagamba omuyimbi wo mwekwasaganya. Kituufu era bw'okibuuza bw'otyo bangi babyogera manyi Abanayuganda balina obuzibu bumu bo bamanyi naye nga mugogera ebintu ebyo mumanyi nti ffe abantu bemwogerera ebintu ebyo omuyimbi gwe bayita Sitesha Mayanja bwe babadde omufollowinga ayina empeta kyala mufumbo era embaga bagimukuba kakati bwe mwogera ebintu bwe bityo muba mulina abantu bambi be mwonoonera amaka ate jjukira ayina family nange nina family bintu ebyo mubyogere nga mugenderera omuntu Sitesha Mayanja is my friend she's my friend, she's my business partner. Ekitegeera era omulimu gonna gwenkola oba gwe nnakoze oba bina byenkola mbikola nga nkolera wansi w'amateeka genina okukoleramu kuba nze manager. Omuyimbi tasobola kutuukako obuzibu nenzireka nentula olw'okuba sinze ebbaawe. So abantu babyogera because abamu tebafunangako bantu tebalabyeko kuba manager bali professional nga nze kati bo balowooza nti omuntu lw'obeera naye close olina kumwagala. So ebyo amawulire si matuufu. Mukyala Sitesha alina bbaawe nange ndi musajja alina amaka gange. Mwesinkana mutya akola business ogamba ogenda mumaneka era gwali makati otwagala kudda kukoma bebe banga de twasooka ne tubeera bamukwano because twasinkana way back kubanga nze mududde ebiseera bingi nga nkola video ndi video director era babadde bangoberera video zange zisinga muziraba. Sitesha mukoleddeko video nyingi zalintwala bitambula video nyingi zenkola so mu process awo yalaba nga nsobola ate nange ne mulanga muyimbi mulungi ng'alina ebisayiningisa omuntu kubanga nze bwe signing omuntu ntunuulira ebintu bisatu: music, dance and drama. Si bano abeerimbika mu kuyimba nga ate si muyimbi. Omuyimbi alina okuba nga asobola okuyimba nti bw'aba tayimbye asobola okuzina oba bw'aba ayimba azina bw'aba tasobodde ebyo asobola okuzannya ngera bwe mulaba nti Sitesha and house girl bangi baagala nnyo bikola byako naye tebabisobola because ye ali talented. Ekitegeera so nze namulaba ne mu sportinga ate olw'okuba nti twalwa ebbanga ddene nga tuli ba mikwano tekyatuwa nnyo buzibu because twali tumaze okweyiga kuba na meetinga Sitesha Mayanja nga mu 2013 ne tubeera ba mikwano nnyo 2013 ne tubeera nga tuli ba mikwano nga tuli ba mikwano paka we yalaba nga business tusobola ogikwasaganya nange nendaba nga talina tabu ne tutandika okukola serious business ne tugenda into contract era twasigninga contract last year mu Feb. Twali twasigninga contract COVID n'ayingirawo. Kati kyekiri kyenkugambye nti olw'okuba yalina tools 3 ne tujjayo one of invisible tool endala ey'okuzannya ningikwata nenjijjayo era essaawa zino ndowooza akola bulungi buli omu alaba Sitesha and house girl teyamuvaako era on Monday ngenda kuleriisinga oluyimba baluyita Wandaludde on Monday ngenda kuba nduleriisinga era lujja kuba tugenda soka leriisinga audio ngenda kuba muluwulira. The reason lwaki tubadde tusirisizaamuko mu music kuba namwe embeera mubadde mugiraba lwakuba abantu tebamanyi ne music is business sisobola kuinvestinga mu kintu kyesitagenda kujjamu esa mabega kawo omuyimbi nga ne bookola oluyimba olwedde tewaliwo performinga okitegeera kati nga oyagala oluteekeyo lukwipinga erinnya lyaki ery'omuyimbi nate Sitesha ye muyimbi abadde alabika because ayina kiri kyekugambye nti azannya kati kibadde kitwetagisa kola music abalala kibabadde bayayanira balabako ku TV ate olwedde nga ye alabika. So yensonga lwaki tubadde tusiizinzeemuko fire ne kati tugenda sumulula kubanga embeera ndaba egenda ekolaki egenda eterera. Muyimbi kyomulala mu bakazi asobola okukola ekintu nga Sitesha kyakola sijja kwogera ku muyimbi mulala naye nze Sitesha gwe nalaba of course n'abalala gye bali naye sijja kwogera kwono obaoyo kati bwe naaba time ya kusportinga mansobola sportinga naye kati saa zisobola because bw'oba sportinga omuyimbi oba olina otwala time nojjanga omufollowinga nolaba ajjakola. Sitesha Mayanja namuzuula nti bw'otunya video zenze mu shooting nze namutunuuliranga nga kuba nze video zange zenkola nze sikola bifaananyi ne bizannya video zange ziba ne story ziba ne script ziba zinyumya so kitwala omuntu amanyi acting okuzannya obulungi video n'agikola ki n'agijjayo
kati script ze namuwanga baze twamukolera nga zizanya bulungi tunuya script yali ntwala yali ebiseera byalina olubuto nolaba olwokuba nti muzanyi mulungi olumba yaluzanya ate n'alugjayo so nze nemulaba nemugamba osobola okuzanya naye yali takikiriza bulungi naye namala nakikiriza netukikola okitegeera so si kintu kyangu kyamugamba nti gundi negundi asobola it takes some time ng'omuntu ojja omufollowinga kati mwe abawagizi musobola okulaba muyimbi omuntu asobola okuperforminga mu video ng'azanya bulungi storyline ze kyovula abayimbi abasinga bwekituuka ku kya story yayimba buyimbi abalala ne bazizanya because okuzanya si kwangu kuactinga si kyangu. Of course this is a record label bagita Almagic Uganda Limited ina ebitone bingi nnyo sola na kumenyera nga nakuletedde abayimbi betuli mu promoting wano mu Almagic oyinza n'okutya tetukoma ku bayimbi buka tulinayo muyimbi omuto bamuyita Ziggy muyimbi muto bamuyita Ziggy mupya mugenda kuba mumulaba muyimbi muvubuka ayimba bulungi vocalist ayimba afrobeat kati botunulya talents endala tunula ku channel ya Station House Galo abazanyi bonna abaliko bali signed under Almagic Ochitegera. So talent to promoting a talent recently twakoze auditions luli tubadde n'abazanyi batano katulina abazanyi 20 so ebitone bingi nnyo biri emabega wa company eno betugezaako okulaba nti tukola ki kuba ffe twagala kugezaako okulaba nti art industry mu Uganda ekulaakulana. Nze ndi musajja mukozi ndi musajja munaku nze nakula ndi musajja munaku okitegeera so mmanye ennaku yange nze manye nti omuntu oba tokoze toyiteri ajja kuwa nze teri anteekamu sente kugamya enkoze mu industry for 10 years nga nkwata video sente mbadde sizirya buli era sente bwe mbadde nga nzikola nga invest esaawa zino bwe mba nsobodde oteekawo company ng'eno eyina photo studio eyina events ekwata emikolo era omuntu oba oli eyo ng'olina omukolo towe stressinga jangu ziwano kwa Almagic Enyanama opposite Moviti company otugambe nina omukolo guli bwe wati nsuubira abantu bwe bati godde wako otuule tukutegekere tulina events tulina abatimbi tulina ab'emmere tulina photography tulina videography ati events yonna tugirina kati sente olaba nti company ngayo yennyini enamba eri 0753 56 73 36 Enyanama opposite Moviti company 0753 56 73 36 mwana omuyimbi yawonye nawulidde bulungi nnyo because muyimbi oyo wamaanyi nnyo ategeeza kyamaanyi nnyo eri company ate ne Uganda yonna at large kubanga ye muyimbi omu ku bayimbi abayimba ennyimba ezitawemula katulina program bagiyita tugumira bingi ebuulirira abakyala abafumbo baleme kwawukana okitegera so omuntu wa mugaso nnyo so bwe yalwadde nawulidde bubi ekyokubiri Station House Galo season 1 twagimaliriza tabadde tutegeka season 2 nga twakashootingako episodes nga 10 kati okulwala kwe kwabadde kumpisiza bubi nnyo nga ndaba kigenda ku affectinga production naye kati okuva lwe bamusiibudde ndi musanyufu nnyo era njagala ntwala omukisa guno okwebaza abasawo ba Nakasero Hospital bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti omuyimbi bawonya obulamu bwe because embeera yabadde mbi nnyo ekyaddala embeera yabadde mbi nnyo ati omaye omuntu bw'abanga ali mu mbeera ey'obulwadde kiringanga olaba twalumbirwa COVID-1 abantu companies zavaayo ne ziwaki sijja kugamba nti nakituddemu bwomu wabaddewo abantu kinoomu mikwano gye oli najja n'amulaba kutosobola kujja n'olaba mulwadde novaayo ngalonsa kubanga bwe nkugamba nti nze nazitaddemu mba newaayiriza so kwabadde kukwasiza wamu n'abantu mikwano gye ne tulaba nti omuyimbi abeera bulungi omuyimbi ajja kuddamu kwogera Monday because abasawo baatugambye nti asooka awummulemu bamuganye n'amasannyalaze g'essimu ne bamuteeka ne ku ddagala lya pressure kuba bagambye pressure eyo bw'oba tomira ddagala kisobola okukuleetera obuzibu so bamutadde ku ddagala lya pressure bamuganye okwogera ku simu so nsuubira okumubawa ababuuzeeko ku Monday ng'amaze okusetolinga anti tosobola omanyi lwaki nsuubira sinze Katonda simanyi nakigenda kuddawo nkya because olwo olunaku lwe yalwala lwali lwa mukaaga ku Monday nayina programs mpanvu naye zonna zakola ki kyovula omusiraamu yakugamba Katonda bw'anaaba akoze ki ayagadde nenze mu plan kyetulina kyekyo tubadde twagala tumuweeka abantu bogereko naye ku Monday because on Monday agenda kuba ndowooza era ajja kubaddamu okukola because bw'ofiirwa tosula ku malaalo olina osituka muntu bw'omanya ennaku yo olina okuba nga oli mukozi saawa yonna
So on Monday tusuubira okumubawa ababuuzeeko abeeko naye byabanyonnyola naye nga neebaza nnyo buli kiisi omuntu yena eyakubye akasimu alina kye yatodde neoba watodde nusu 10 eyazze n'atulabako media houses ez'enjawulo aba YouTube abannamawulire TVs ez'enjawulo bambi buli omu yakoze kyasobola okulaba nti amanyisa abantu ekituuse ku muyimbi sinange gyenyiza beebaza naye kankozese lino eddoboozi mwebale nnyo mwebali eddala ekirala nensaasira abo ababadde bamubika nti bambi muswadde era mwasembye nakyo naye nga mbagamba ekintu kimu nti ojja kubika omuntu olw'okuba oyagala likes ku Facebook nejjukira Facebook likes tebazirya bifo kyobudde bwe bweyonona ng'oconcentratinga ku kubika abantu olw'okuba oyagala obere asoose okuposting ofune likes bukozesa okola ebintu ebiri productive ensi egenda mu maaso obikaabika abantu ne babiri bika owuwo oba lwe balibika gwe wennyini lwolimanya nti samwasamwa si mulungi naye ngaera mukama waffe Yesu Kristo bwe yagamba nti mubasonyiwe tebamanyi kye bakola nja kusaba Katonda abasonyiwe kuba temumanyi kye mukola ebigambo ebisembayo bannange nja kubebaza ndi musanyufu noza akamwenyumwenyu mukalaba mwe bali kusabira muyimbi kampani yeyo alumaji gwe kasitola baako manya problem forgotten my camera manyi ebintu nze senga si kamera oba oli awo nandibadde sijagamba nti ndi mugagga naye nandibadde kana akatono keninawo oba namwe mwandibadde temundaba okitegeera oba nandibadde mu kyalo nze vaire eri kasawo nandibadde ndi eyo okitegeera naye olwa kamera kyovula ngamba forgotten my camera kulwa Katonda ne kamera yanze kamera embeereddewo so naawe ali alina omulimu gw'okola gamba for God and yowa mulimu ogwo gwonna oba osika chapati for God and my Rolex oba ovuga boda naye nga bambi mwebale nnyo mwebalire ddala okubeererawo omuyimbi abamusabidde essaala mwenna kuba mumanyi Katonda yatukuuma mwebale nnyo mwebalire ddala sisobola menya muntu kinoomu naye nga tuli basanyufu omuyimbi essaawa yonna akomawo ate ku lundi tugenda kukomawo phase 2 tugenda kuba bazibu nnyo era buli kise yabadde asanyuse zikusanze kituufu manyi omuntu osobola mugana kulowooza kyalowooza because buli muntu alina rights 100% kyalina okwogera n'okulowooza so tosobola bagana kulowooza kyebalowooza naye omuntu nga tonaba kulowooza kozesa obwongo kubanga sirowooza nti singa ebadde stand okusookera ddala tewali nsonga ekozesa stand sesha y'omu ku bayimbi abalina ekintu ekitambula abalala kye beegomba alina station house gaano azanya buli lunaku ku TV ku YouTube channel akola katwaki mba nkola stand ekyokubiri omuntu nawe okola stand of which is sibikiririzaamu abantu abakola stand be banafu tebalina waaka nawe oba olina waaka stand yaki ate kati olw'okuba yalwadde nawona nga nekola olw'okuba nti ntya kugamba nti stand era bwe kyabadde mu program kugambye yagenza okulwala nga ngenda ku photoshoot ekyo kyoba oba oyagala okakasa nsobola okuwa abantu ne boogera olwedi nabadde nategese kubanga tosobola bikola bwomu tiimu gye nadde ngenda okukola nayo yonna nabadde mazo gyalatinga olwedi okuba olunaku yabadde alina ne TV interview emu ku Monday so nze ebintu byange mbaira mbikola kino kyaguddewo bubi ekyokubiri omuntu tosobola kukola stand abamanyi Nakasero hospital one of the best hospitals ezisinga okuba expensive mu Uganda tosobola kukola stand n'okwata millions and millions kati yo stand ebogenda gifunamu sente meka okitegeera so ebintu ebimu tebiba bituufu naye abantu babyogera naye obaleka kubanga mu kifo ky'okukola bo badda mu kwogera okitegeera teyabadde stand omuyimbi yabadde mulwadde awulira nti agamba nti stand akwate kuba agende Nakasero records zisigalayo lwakuba nti size na records nandibadde nkulaga ne scan ze baakoze okitegeera olabye ddala nti ebintu byabadde real ne sente zagenze mpitirivu kati gwalowooza nti stand era nga bwe nagambye nti Mukama Yesu Kristo yagamba mu basonyiwe tebamanyi kye bakola I just pity you